babiri ye mukyala wange omukolo gwe tuteeseresenga 13 omwezi ogujja ogwokutaano tugutuumye live celebration thanksgiving and fundraising. Ensonga titwebaza Mukama olwe kutuwonya omuliro. Bali batwokya omuliro mu nju yaffe tusula wano mu ssomero ekiro niyo omuliro ogwo Mukama n'atuwonya. Twali abantu mukaaga mu nju, twali ffenna tugenda kuzikirira. Mukama n'atutaasa n'ayongera okutwanjulira ensonga eno. Tulina okubaako omulimu gwe tukola okuleka ensigo gye tusize singa tuba tuvudde mu nsi. Kati kyova olaba tumwebaza olw'okutuwa obulamu buno, naye nga n'obulamu obwo twebaza nti n'ebibala byatuwadde okubala twagala tubirabeko. Bali abantu abandize ne okutuweetera sanduuka ennene ennungi obulungi, ebimuli ebirungi n'essente okutuziika obulungi otumalirayo, twagala tubalabeko nga batuwa ssente ate ezo okuzimba pulojekiti ey'abaana. Abaana beetaaga okuyamba, beetaaga okuzimba, beetaaga okuwa support, okubaako ebintu byasobola okukola kubanga gy'emiti emito egigenda okugasa eggwanga lino. So yenteekateeka y'omukolo ogwo. Kati fundraising egyo twagala okukola kusonda ku ssente pulojekiti eno esobole okutandika. Tegeeza omukolo gwa kusonda. Mulimu ssente, mulimu okwebaza olw'obulamu bwatuwadde, okwebaza ebibala Mukama byatuwadde okubala, n'abo batukozeemu omulimu, then okusonda akasente akabatuwagire. Tusaba nti wali ogenda kujja, tulimanyi baali bagenda kujja bangi okuziika emirambo 6 olunaku lumu, kyali kyafaayo omulabe stand gyali akoze. Kakati essente ezo osobola zituwa tuzimbe pulojekiti eyamba abaana. Abaana ab'omu youth, ffe tugamba ba youth, omwana yenna ali mu ssomero alina ekintu kyasobola okukola ekigasa okugeza. Kati olwedde wano waliwo abaana balina pulojekiti zebakola. Abamu bakola paper bags, kati bazitumiza essomero. Balwanisa kasasiro, balwanisa obuveera. Waliwo pulojekiti y'abaana abasaawa bakola compound cleaning. Kati bekola pulojekiti, balina CEO, balina marketing manager n'abalala nti bakola ebintu ebyo. Era kati abaana balina pulojekiti esaawa, bebasaawa compound z'abasomesa emanju ebyo ne baagala be-extending basabe n'ettenda wano ku ssomero. Nti waba mu weekend asobola okujja nasaawa n'afuna akasente. Ate naye kimusanyusa bw'alaba compound gy'esaayi ate yagitambuliramu, olaba nti bakikola n'omutima gwabwe gwonna. N'abalala balina pulojekiti endala ne talents endala ze bakola. Kyekyo gwe mulamu. Amanya Kijambo Fred musomesa byaliwo kyeyo ebyokukulumba mu nyumba byali mwaka 2021 mwaka bali batemu bali poliisi ekyabuuliza nyiza obutabyogerako kubanga poliisi ekyabuuliza naye nga nakati tunaba kumanyi waliwo ba suspect abaaliwo naye tetusobola bamanya. Naye byonna nze kyenjogera nti byonna nteekateeka Mukama kubanga nze kati okwongera okuteeka amaanyi mu kintu kino. Oluvannyuma lw'ensonga eyo Mukama abegenza akindaga nti nkwongeddeyo myaka gino obenga olwako kyokola okuyamba naddala abavubuka olutindo luno okuluzimba. Gwe mulamu ogwo. Webalemu. Sina tabu. Mbeera ki? Anti era nga bw'olaba twanekaanekanye dda twesunga bwesunzi 13 May yamani ke kawani akali. Kiki ekigenda obbaawo ku olwo sooka obaliiremu? Kyo kigenda beera waawe ina concert kiki? Era kumpi concert. Tuli ku Lubiri SS abasomerayo abayitawo ba neighbor abasomera emanju abajiwulira bayeesabula. Era 13 May tugenda kubeera n'omukolo ogw'amaanyi ennyo. Abadongo babamanyi temutera kusoma, wasoma? Nasomako lwakuba saasoma nakakoza mutale naye nga nasomako era nasomera ku Lubiri waneeno naye lwakuba saamalako naye nga bwe kiri nti ndi mu ndongo bampise ne baŋŋamba Biba jangu obeerewo ate nze pulezidenti w'Emmengo oba okimanyi kuba Lubiri eri ku Mmengo gaba amateeka osalako nemba nga ate nkola ki nga mbayisaamu engoma zange waliwo. Omuntu ali eyo mubuulire bw'aba wakujja ajja essaawa mmeka? Omulimu ali ajja olowooza ajja essaawa 12. Kuyingira biri bitya? Ebintu by'okuyingira bino omukulu ajja kuba abanyumira kuba sinze mutesitesi. Okuyingira kwa bwereere Biba tumulesenga muyimbi y'omu ku bayimbi abagenda performinga olw'okuba nti bambi neighbor n'Emmengo ne Lubiri kumpi kifo kyekimu ebyeyemu. So tugezaako emiti emito gino New Rising Stars nabo babeere mu kintu kino tuleme baleka mabega kuba abanene bokka be bayimba si weewaawo. Naye okuyingira kwa bwereere essaawa 5 nga tuyingidde Lubiri SS byokulya nebyokunywa buli kimu ekiri bannamawulire bagenda kubeera omwe bennyini mugenda kubeera nga muli presentinga to the forest. Biba kigenda beera masavu endowegera si ndogo ayogera soko sampling mukawo kyogenda otuwa kwa abantu bazo za tuko byali bikaluba
nga sina kufuna nga bikaluba nyabo nga nsula kutebuche nkesa bucha ku Lubiri 13 Mei egenda sindogoma egenda kwogera egenda kusabula biba yako ne manager ojuko yaize n'okuyimba kati nimba zange Seta waje okuyimba kulimuka juko tuyimbire tuyimbire We've been working with the learners and we've discovered that there are a few challenges, especially in most of the schools, and this is about homosexuality. This is a vice that is eating up our learners. The parents are worried, the teachers are worried, but I believe that if there is joint effort, we can be able to eradicate this vice. Once we identify a learner who is involved in this vice, it is important that we counsel them and immediately advise them to change location, because it would be very difficult for them to thrive in a school where they are learners, and it is likely that he or she will encourage others to log on, to get involved in this vice. That's why we get rid of the learners immediately. But as I've indicated, we first counsel them and also counsel the parents. It's usually students get involved in these vices because the parents are absentee parents. They are not directly involved in what goes on in their children's lives. It's important that as a parent, you get to know who your child works with, who they're moving around with, and what kind of activities they are involved in. But many parents are usually they usually leave their students at home before they go to school, because usually they give the indication that they are rushing out to go and look for money. But if you're investing money in something that you're not so clear about, then it means that you might be at a loss. So I encourage parents to get more involved in their learners, in their children's lives, so that we avoid such vices.